Embazi nno. Yankutteko nnyo. What made her cry? It is funny. Grace Khan, kuba tetunnategeera mwami we. Ate Prince Oma. But before we go there, let's tell people what happened over the weekend. Yabadde surprise the baby shower. Yes. Enaku zino bakola ne ka gender reveal. Nenge gye tanalaba ku papa ebyo bintu sponsor abadaddi. Nsuubira mikwano munaakolera munammwe gender reveal. Mwana muwala bamukoledde by the way baby shower. Nsuubira Jaxta ffe twabifunye dda. Naye in the due process twalabyeko mwana muwala ng'akaaba muzaala abaana. But what she cried, okay. What has made news is she has endured a lot. I know. About the relationship issues. Koja Chimbo wawange. Koja Chimbo Chitonsa. Koja Chitonsa. Actually, before Chitonsa, there was Evan, Jovan Zinda. So all of those relationships is breaking up. Jovan Negana Munne, I know. So here comes. Don't you feel like she's actually depressed? Okubanti yafunye n'olubuto. Olubuto luli okay, omukyala okuzaala teguba musango. Being a mother is a beautiful thing. Naye okyokubeera nti yatuuse breaking her down on such a beautiful day. Okay, people break down sometimes for happiness. N'engeri omwana muwala gye yabreakinzeemu teyabadde tears of joy. I don't believe that. What hurt her is boyfriend oboolaba tebannamu revealing officially. It was supposed to be a one-off something. A one-off. Kati nakola two off. Yes, so nekivaamu gundi so najja n'agamba omanyi baby nfunye olubuto gayinaga mwana ewaffe tetuzaala I know. Ate mu Kampala tulina abalenzi bangi ng'ewabwe tebazaala. Okay. She couldn't. So the woman she is, and that is also a plus for her. And that is that is so beautiful. One thing I like about her, she's been put to the ground. She has risen already. And this is another. Newankubadde tusitandinga gamba ku basajja banno mukwano temujja tusuuliranga mbuto because women is sitandi. Ate munanga olowooza abatomera baba bamanyi leero ogenda zukuka otomere. Ofuluma ewuwo ng'olikiriya nnyo. Ate muna waliwo ne wotatomera omyayo n'atomera gwe. Naye mwana omyayo nno nga yatomera. So anyways, we want to make Grace Khan very strong. Darling, ebyo bibaawo. Yes. Ate ng'omukyala aba mukyala. By the way, I know olubuto baluyita apo pregnancy. Kana akabuto akabeeranga ka apple. Omwana muwala anyumidde olubuto bambi. We love you, baby. Celebrate Grace Khan with a beautiful, baby, tetunamanyi bamulenzi oba muwala tujja bitegera amala okuzaala katumusabire. Anyway, abagundi Henry Mwaje. Hey! Huyo mwana wa mama wanage kumbuka na waganga wange. Tumechukua mtima mmoja. Obanga kisamuka makatoka. When you want to follow up, what are you doing first? Mama, I put you to my knee. What I said, I'm going to say, I'm going to take it. Did you want that? Oh, thank you. Thank you. Mpola awo maaso ko kale wo byali byakatandika era nagamba because nedda because nali njagala mbanjulira ekintu nga kiwedde because mbadde nyina okukola baby shower ate sinze yagyekoledde nga nyina abantu bange bambi mikwano gyange abagambye bannange kamaama naye nembigwamu era we nabigwamu ngaba naye buli kyo nyina abantu abanjagala bwe nti na mikwano gyange nyina baganda bange abanjagala bwe bati morova nga bamu talina wano. Yes, nengamba bannange mu kumanya ngenda okwagala okutandika from A nga waliwo abatandika edda. Mukama bw'aba asazeewo n'agamba Grace Khan be a mother. Toyinza mukwano kugaana. Grace Khan be this. Tosobola kugaana yingezange. Kati mu ngeri bwetyo
mune Katonda yasalawo tata w'omwana nja kumubanjulira mu kaseera akatuufu nandyagadde still era nensiima abantu bano nze mbategedde lwaleero newankubadde tebasibadde kubeerawo oba ki but there are people like Bettina Namukasa sweetheart benayogera bingi ebyange naawe twayombanga tutya tukoze tutya mu New Eagles tujja kusulawo but for Bettina Namukasa's sake Isaac obimanyi si ekyo yes kati ono omuto wange asobola otegera buli kimu webale nnyo maama okukwata akasente ko n'ogamba maama wange ebishawaye yiino omuntu okulaba muyita Vivian Tendo. Vivian has a special heart anyway. I won't say a lot. Sagala kudambi jojuzi na Vivian has a special heart in me. Flash Love. There is a girl called Flash Love. Flash Love. You're such a darling. I love you. That is all I can say. Still, the song plays. Nena Kubaza, Jamira Kalunji, Julie Heartbeat. Thank you so much for everything you've done for this baby shower to be here. I would say, if there is a singer, mune Katonda yasalawo. Katonda bakuleetera ng'omwana yenna ndaba ku TV. Bambi muzaale kyobogola. Wakwanda oyita mu mbeera kyokati. Muzaale sala omwana oyo. Muzaale buli ngeri wajja kubayo abakwagala. Wajja kubayo abaagala bambi omuzaale sala omwana oyo. What are you? Omukwata muganda wange omutala muzito ayinza okugira talikikola otomanyi yagamba atya munoki Grace isodde lunaku lwali mamiga kwaki nga bwetambulakulakula ng'ojja mu maaso bakulinza ab'omu maaso baagala kukulako kuba kifaananyi olemmere nga wegitambuza wegiyisayisa mpolampola abantu banyumiwe ababa bapanikinga abuddayidowe first you don't know how you bayibakalira mu mukolo wati mama banasobola okujapanisa wasabika bali kujja bamusibesikali ebishawa eno yakubiri kuzembako eyasiyagerako ya Grace bikoleko nawe abafaaka bawatayo kikyo tamanyi kitegeera Kale, beautiful moments. Grace Khan, Bambi. Yeah, I feel good for her. Omanyi sometimes omukyalo okuzaala kiba kitiibwa. It's an added value. So, okufuuka mami nowa okutobulamu. Mukwano gwe mikwano gye. Yeebaziza Yeuda. Neyeebaza. Yeah. Eja mikwano no gye twetaaga mu bulamu nti sometimes when you're solo you need people to actually uplift your spirit. So abakyala abali ebweru emukolenga ku mikwano wegityo temubeera nnyo na mikwano gino gya tugenda mu party after the party they forget about you. But I think also Grace Khan, I think your days of being low should be over. I know. Tokkiriza mbeera kuddamu. Tolina kubeera kusasi. Mbeera y'okumukaabya I know. You know, it's about your choice. She's a big talent, by the way. Yes. This girl got some amazing voice. You make a choice. Grace Khan the world gives you. Bobby Wine and I said, service to waste. What you say? Why do you want always to be hurt? You get what I'm saying? I know. It hurts us that she's subject to such situation. Nange chinuma I felt bad, but she came out and stood. You know. So but we love you, moving forward, put your pride
yongezamu ka pride katono. Ate kirungi alina talent ye. Yes. Mumala obumaze okubeera superstar to be anyone she wants to be. Yeah. But I'm proud of your mother now. Yeah. Katuveeyo eyo